ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748935 Kati bano bajjajja taata be yakuba. Bwe babulira nti ndi mulwadde olumbe lutwala kunzita. Bo bayinza okuba baali bamanyi eryani. Be bamugamba nti mutabani ogwo wazaale wa Pawulo okumusanga n'obutamusanga ajja abeera ku kitanda. Bajja okunsaba susu bagende bakebere nga bateeka wano baafu. nga tebena kye balaba. Tewali teri ripooti esobola kugamba nti ekyali kiruma musaasizi kye kino. Naye lwaki nzikiriza nti Katonda buli kimu amanyi kye kyali kinnuma. Katonda akuteekateeka mu biro ebijja. Nina obujulizi bwe nsobola okugamba omuntu bw'aba abututte n'awuliriza emmeme yeeguma. Nze ku byendabye mweka nkubuulire okugulu kwannuma singa ndi mulema ntera okukibuuza singa bantema okugulu bwe nandigenza okukwana omuwala yandinga nti naye obulema bweyagaliza kuba nandibadde mu kagaali oba nga nnamiggo naye Mukama ekyo yakigoba n'agamba nti bajja kutemako kugulu kubanga nkyakutuma okyayina gy'ogenda oyogere nti alokola era awonya. So okugulu kwatandika okuluma teweekoonyeeko toyina mbu waliwo ekikutomedde. Nava ku ssomero ezzitwe nga ndi mulamu naye ndi emmere n'engenda okukima ente nkomawo nga mukubo baakumyemu akayumba bwe kati ente zaakayita bbali nze nenkakuba tteka emyaka gy'ekivubuka owulira amaanyi gakuwala nayina embwa zange zaalinganya nga zonna nene bwe ziti nziruka nazo mpulira amaanyi akayumba nenkakuba eri saddamu kumanya biri ku nsi naye nga bwe neebakaawo sisituka wenkolera buli kimu jjajja n'akomawo nga neebase nemugaa naloose jjajja ntiki nga nzita emmese naye nga nsituka nenzikasuka eri ntunuulira bwati kakati gwe wasitusa otya n'otta emmese naye mu nsi ey'omwoyo byonna byonna Katonda ng'abinzitisa ebyandibadde bisobola okuntwala nembeerawo ndi mulamu ate ndi mumativu oba nnina oba sirina ndi mumativu ndi mumativu kyova olaba seewa asobola okunjulira bw'oba mukwano gwo ng'onyumya naye nze mu nsawo yange temubaamu 5 nembisirikira nga munnanga aluma sirinaamu omwana wange asobola obutasoma naye babaawo omuntu aweerera abaana n'empayo abo abalala kuba omanyi Katonda kye yakkolera. Abange Katonda alimpa bw'aliba ayagadde bw'aliba asiimye aja bw'aliba era tasiimye sijja kukifuna ate seereetako kikolimo kyakutwala kino kye baŋŋambye nti kitwalire Isaac baŋŋambye kitwale ekyo kyoli obulwadde bwanjigiriza nti wendi nze n'okuba bwe nti kisa kya Katonda gwe n'okujja otuule nange nzikiriza nti waliwo Katonda ekintu ekirala kyali mu kukola naye lwakuba sikimanyi waliwo ekirala ndowooza myaka emeka ng'obaddewo nga tondaba kituufu kati weewuunye lwaki kibaddewo mu 2026 ng'atandika kati owona otya bwe banzizaayo ebukunja nga ntandise okutambula ku bisenge okwo banziza bukunja nambeta tutuuka ekyo ssaawa zaali 4 emmotoka etusudde ng'eri ku kkubo kati awo ntambula ekigere we ntambula ng'omuntu omulema sisobola kutambula supiidi mpola jjajja wange yali waka agenda okuwulira nga tukomawo ye taata Beni yasitula engoye n'atwala mangu ajja nkimeko kati mugoja okunjima agamba jjajja nti Richard akomawo ye yawulira ng'abagamba nti Richard afudde era tumuleeta ye n'atandikirawo enduulu ku kyalo ezo ssaawa bamunyweza bamugamba nti mulamu ye yawulira nga bagambye nti Richard akoze eki kubanga yali akirindirira nga pate nti kirina okubaawo ekyo bamukwata abantu bakuŋŋaana baga Richard okomyewo ne bwe nakomawo okugula engeri gye kwawonera nja kukulimba sibimanyi era bw'ombuuza nja kugamba simanyi naye okugulu kwawona naye nina akadde kentuuka
nempuliramu pain mu kugulu kuno. Nempulira nga kalinga akantu akeekanga naye tewali kyenyiza kugamba nti kino ntambula kola buli kimu mbuukabuuka n'entendereza Katonda. Neebaza Katonda ati ndi mulamu. So nga wekwajja wekwagenda. Nembeera. Nze ebibuuzo bya P4 nabikolera ku kitanda ekavule nemba waako. Waakuna. Ndi ku kitanda gye baabireeta. Katonda anzijidde ddala awantu otayinza kulowooza. Obujulizi bwange bungi. Bungi. Mukama bwamponya okugulu. Okay, kati okugulu kibadde wali n'okitugana badde otunnyonnyola nti mwali bakatuliki nnyo. Nnyo. Kubanga nze mbadde ekibuuzo kyange kyadde kitandise kigamba olwo kuba oli musumba. Kati nga neebuuza mwami Kibeere ng'alokoka ddi ayingira atya mu Yesu eno ewaffe. Okay. Sisita wange bw'ajja mu ddwaliro okundaba ng'akolera faaza konda awo mbabiikira. Andeetera amagi, nali njagala nnyo amagi ne kasooli bimwatikako. Naye aguma ayingira eddwaliro. Bw'atuula ku buliri agenda owulira ngira kumba antuulidde nanga nti wali mutono nnyo otyo nga tolabikira ddala. Ku buliri nga nninga essuuka naye nga nina omutwe. Ku buliri nga nninga essuuka naye nga nninga omutwe. Nina omutwe nga yegusigaddewo era nga buli ajja ndabira ku mutwe. Sisita wange avaawo awo ng'akaaba. Munda muffe twali bakatuliki naye nga tumanyi kibayita okusaba n'okukkiriza. Okukkiriza n'okusaba tetukuyigira eno mu kkanisa z'abalokole. Kiva eri munda mu ggwe gy'otandikira ogenda okujja wano onazaako kinaze kwongeramu bwangezi maanyi kubanga oba otuuse wootegerera nti wano gwe njogera ne Katonda akola ki. Naye eri babadde batuwo ekyo tebakiyiga. Omuntu atalina kukkiriza batakulina tali kufuna. Takulina gwe kyogamba. Omuntu nga wa mululu bw'alokoka gumu gwako. Asigala asakata emmere ye. Kola lisaaki ku kyaki z'abalokole. Ate zino ezituuza abantu abangi 10,000 luyinza obutakifuna. Naye otuulangako mu maaso nga Yesu kye yakola nga bawaayo n'atunula bw'ati nga bazze okuwaayo. Ow'omululu ne bw'aba awola miliyoni aga mu kyaki asobola okusuulamu 1,000. Okugaba ojja nakyo tokisanga busanzi. Embala oba nayo. Embala kuba mu mutima ng'oli mugabi. Bwe kyogamba omukazi omubi bw'alokoka afuuka omulungi. Era asigala mubi. Asigala n'obubi bwe. Aba mubi. Naye nga munda mu ye ayinza okuba nga mubi naye ng'alinamu okwagala. Kati ng'okwagala kumutunda awantu. Ekintu ky'ojja nakyo mu kkanisa ekyo kyekyo kye tukulabako nga ky'onywedde nakyo. Toyigira mu kati ekkanisa etwongerako ki? Ekkanisa etwongerako bukakkamu. Bukakkamu. Nakuswala. Nakuswala. Ekkanisa ya Kristo netuyamba buyambi ne tukkakkana tulinga embwa eziri mu keegi. Abalokola abo bonna bonna boolaba nga nange mweri tuli mu keegi. Neegeza embwa eyo ogite ogambe nti kati kanjinoonye wagyerazi. Tasobola dda mugirabako. Ffe Katonda muno atukuumiramu n'atukkakkanya n'atuwummuza muno tuwummula. Oleeta omuntu n'atuuka muno n'awulira n'oyogera n'awulira nanga nti kitegeeza n'ono yali bw'ati. Asobola okuba bw'eti. Muno tuyambibwa ne tukkakkana. Ne tutuuza nniya. Naye kale tuweemu gaapu. Ye tulaba tuyingira na muno n'osanga oli ng'atudde mu kyaki. Ayina gw'alabye eri amuweereza message amugamba nti ye nga leero olabise bulungi naye nga musumbe n'abuulira. N'oli n'amuddamu naye bannaye mwana ggwe tuli mu kkanisa. Leero nnaaluddewo. Naye leero baana tubeeredde ki? Kati kitegeeza nti muno mu kkanisa. Bayiza waliwo ekyawandiikibwa kye njagala ennyo. Bayibuli eno egamba Maliyamu yajjirwa kisa. Ekisa kyamukkako. Ekisa bwe kikukkako ffe abasigadde eno abalala abali emabega awo tugabana kitiibwa. Mu famire yo gwe bw'ofuna omukisa n'ogaggawala nga babadde baavu ekyo kisa kyakugwiridde. Kati aba famire yo ekitiibwa kye bagabana. Bo tebafuna kisa. Museveni bw'agwalwako ekisa ekyokulembera eggwanga basale musale balina bitiibwa. Bo tebalina kisa.
Eyo muganda wa mukulu. Muganda wo mukulu akati mu nsi muno mututambulire tuje ntulokoka. Bwoba mwanyina waka oba muganda wa kamiliyoni. Abawala bo ku kyalo bonna gwolubuza. Oyo muganda wa kamiliyoni. Goyina kitiibwa. Ekyo kitiibwa. Ffe muno mu kanisa ekisa kitugwira bugwizi ne tukakkana n'osanga omuntu w'omuluvu n'asiba ku mwagwe kufunanga nti yali omwenzi super nagaha n'atula bw'ati kanjite yovula bayibuli egamba nti omuzimu bw'omala okulokoka omuzimu gugenda naye begudda na musanvu ne bwegamba ennyumba yaffe etunuulira ogenda oyingira mu nnyumba eno ng'atakala atunuulira ajati nagandi kati wano tusobola omwambala ogenda okumaza nga kwaya yonna agimazeewo mugenda omugwamu nga kwaya agimazeewo kubanga kyakyaminda ngabazisita mu kyaki naye bwe ye bulamu. So kyensinza oyiga kyogga kyoyogedde wetulokoka ekkanisa etwongerako etuleeta kukakkana ne tutuuza nniya tulinga embwa eziri mu oli mu keegi embwa eri mu keegi tosobola gaa nti eno embwa tesobola tuuka gindi eri mu keegi y'ennansana nonga tesobola genda ntebe gite gwe gite ojja kumanya nti etuukayo. Mukama tumusabeyo olunaku lumu ekisa kye kikke olunaku lw'Esande ayimirire mu makanisa nga yayimiridde ku mulyango awo buli ayingira mukebera nga abagenda mu gundi wa pulezidenti tuyingira n'omusumba agenda okugira ati yasobola motoka agisawo gwesala nanga nti bankubidde kanzije naye ng'alinda mwono ave ku mulyango bayo libula akyaliwo isiiba nkigamba b'okukyaki wano nti omwoyo wa Mukama kaaliko mawongazi okukola tugenda kulaba abaana b'abasumba nga ye balema tugenda abaana b'abasumba nga ye balina endwadde ezittembi tugenda kola abaana b'abasumba nga ye bali obubi lwaki bw'agenda okulobinga ssente alobinga z'abalwadde ba siriimu tayamba azimba mu nnyumba ye nakuweerera abaana be ebayirawe kakati Katonda bw'akomyawo ekirwadde ne kijja mu nnyumba y'ewakana genda kupakana bw'alobinga ssente alobinga ez'abannamwandu ezizimba amaka ne ziweerera abaana be ne basoma bulungi bwe bukeera ku makyanga mukazi waafuuse nnamwandu mukamu omunene ate tuba twabyerabira. Zabuli essuula ya 5 olunyiriri luteekwa kuba lwa 23 bayibuli egamba bweti nti byonna mwabikola n'ensirika mmwe ne mulowooza nti nenkanankanira ddala nammwe. Ffe tetwenkana na Katonda buli kimu kye tukola akibala ate kirina olunaku lwe tulina okisasulira tulina olunaku luteekwa okujja lukeereye bukeereyi naye lujja kujja. Tosuubira nti ojja siga kasooli okungulekawo. Tujja kulaba abaana b'abasumba betulaba ab'amaanyi nga bazaalira mu Amerika kubanga bagenze mukweka talina na musajja yamufunisa batyo mulaga katumutwale nga lwa myezi 2 agende eyo kubanga tukikweka. Lwaki okikweka ate omwana wo lwaki akola ekyo ng'omutuukirivu kumbe walya ssente z'abo abantu abazaala nga tebalina mwasirizi baazikuwa kuyamba abo gwe ssente n'ozizimbamu amaka n'oweereramu abaana bo n'ogula emmotoka n'ogula ettaka. Mukama n'agamba nti ate ofaayo naawe ozadde kati owwo talina naye ali lubuto eyali omufunisa abagattagatta tamukakasa tamumanyi na ogenda n'okugira bwoti nga yakuba keyboard mu kyaki ogenda n'okugira bwamala okuba keyboard addayo asula mu muzigo n'ogamba nti asijja kujja mu lubuto kanziruke mukweke mana yagenda kusoma mu Amerika kumba agenzeza na mwana munne nagwe mmanyi naye saagala dda kumwogera nagwe mmanyi naye kati tugende ku kirala kati obadde okyannyonnyola nti sisita wajja akutuulira sister wange Joseph bwandaba nga kwendi agenda atuula wansi akaaba nkukaaba amaziga naye nga njogera bayizawe nali njogera nali nfa njogera n'ayita maama yali bweru ng'ayoza bintu n'amugamba nti mbadde simanyi n'amugamba nti yoyo mwannyoko nga wendi awo ku kitanda siina kyendi nindera olunaku lwa kuwummula kwange bayizawe nali mu mativu nga ne bwe nandifudde ekabaali wa mativu nti nkoze eki bino byondaba ndiwo kisa kya Katonda bino byendiwo kisa kya Katonda era siina kyennina kyovula nsaagala mpite musumba banaye musumba gundi n'afukamira ku ttaka abaana bawono ku kyaki nawe nga saagala tonfukamirira ne mukyala wange eka nansubuga mebo tanfukamirira neeyongereko ki alina okuwa ekitiibwa ng'omusajja ekitiibwa kiva ku maviivi baba bali bagambe ekitiibwa kiva ku maviivi ajja kufukamiranga munda omutima guyimiridde naye ajja kuyimiriranga omutima munda gufukamidde nga kiwedde
kasita omutima gubeera ku mulamwa. Kati nze mukyalo wange namuŋŋamba nti olw'okuba abantu boogera bwe baba awufukamira bo kye baagala okulaba batwale ebweru banyumye naye batabaawo feel free. Nze Richard Musaasizi ndabanga buno. Nze Musaasizi. Nze okujja okuba omuweereza wa wano naye era bikwewuunyisa. Tusooke tuddeyo wali. Akaaba bamugambye yoyo muganda wo. Kyekiddako. Josephine bw'akaaba addayo ku mulimu. Kubanga yali akolera Faaza Konde. Addayo afumba emmere. Faaza Konde akomawo ekiro ng'atamidde abakuba basula mu bukomera. Ku makya akeera aleeta obuugi omulimu amata ate nga asinywa amata. Bambi awulira ayagala mwannyina abeere ki? Bulungi. Josephine awo wennyini waatandikira okugamba nti ŋŋenda kulokoka. Ŋŋenda kulokoka. Awo Josephine addayo mu convent abagamba ŋŋenze. Josephine addayo enambeta, bw'atuuka enambeta agamba maama ŋŋenda kulokoka era ŋŋenze. Yakwata kubo bw'atyo mpaka kansanga Miracle Center. Wakiweewezi. Ng'asula twalina senga waffe. Muleke Katonda bw'ofuna akantu k'olya oleeta gamba nga nti weeraga. Kaliye. Tamanyi lwaki kaliye kakke mu lubuto. Omuntu bw'asiba balance muleke. Leka kutulaga nti ate gwe walokoka nnyo nti balance ekuyisiza bwe bimuveeko. Ekyo omuntu ow'omunda ekyo kyakola ki? Kyawulira yamuveeko. Naye genda omubuulire nti Katonda akwagala. Bw'awulira nga Katonda amwagala ajja kusiba empale etereere tomufiirako. Tomukakamulaga nti Katonda akwagala. Tomufiirako. Ayina kifiiringa ye nga ye. Agenda ng'asula ku kyalo bakiyita Kitalanga. Josephine alokoka. Josephine bw'alokoka akkiriza Katonda nga Josephine ayimba. Yayimbanga mu kwaya ya Kansanga Miracle Center. Ng'ayimba bunono ye bujulizi Josephine bwampa. Josephine agamba nti ekkanisa y'Ebungereza ya Musumba Abdulakimu Semakula asaba kiweeweesa abayimbi bagende bayimbeko ewuwe. Agamba yali akulira kwaya nti muwandiika abayimbi abagenda okujja okuyimba. Josephine tebamuwandiika. Tebaamuteekako. Tewali amutaddeko. Ne Josephine yabayita ku ofisi ya Musumba kiweeweesa akawungeeza addayo waka bamaze okuyimba n'amuyita nti gweka Josephine baakuwandiise. Namugamba nti ate kuki? Nga tabimanyi. Tabimanyi. Kubanga obunaku omwoyo gw'obunaku gwakubika ne bw'otuuka n'ebiro ebyokulaba ng'olabibwa tolabibwa osimatuka bisimatuke. Tebakulaba. Tabayi tubulira wano enjiri ku 31st. Nze omwaka guno nagugambye lwampaka. Guno. Buli muntu ajja kufuna lwampaka. Gwampaka Bayibuli egamba mu kuva essula kuva 13:15. Bayibuli egamba nti Falaawo yagaana okuta abaana ba Isirayiri naye olw'empaka yabata. Lwampaka si butaagaane. Bayibuli egamba Bikola Abatume essula ya 27 lunyiriri lwa 7 nti bwe twagenda empola naye olw'empaka ne tutuuka. Sebitemu byetaaga mpaka. Lwampaka tujja kutuuka. Kakati Josephine nakyo kyajja lwampaka. Musumba kiweeweesi ayita oli omuwala akulira kwaya namugamba nti jangu ono nga tebamuwandiise nti zibe wangamba baaweddeyo enamba yaweddeyo nagamba nti kati ono wange nze mutwale naye mumuteekeko. Lwampaka. Yali ayita addayo. Yeddirayo waka. Tabimanyi na kubimanya. Tamanyi na bigenda mu maaso. Lwampaka. Kati Katonda ddi lwakikola ekyo. Bonna nga tebakulaba. Katonda asobola okukulabisa. Okategedde? Nkategedde. Nga bonna tebakulaba. Bonna nga tebakulabye. Katonda yennyini asobola okukozesa obuyinza bwe n'akulabisa. Ne bakulaba lwampaka. Seewo omulaba? Yakubuulira ekinkwatako. Muno musobola okuvaamu ekyebbeyi. Naye ng'endagiriro yava wani? Seewa. Bagenda Ebungereza okuyimba gy'asisinkana bbaawe gw'alina kati gw'alinamu abaana aba. Bataano. Amuyita Musumba Ndulu William Bukenye. Mu kwaya yonna eri ku kituuti eyimba.
N'akuba musumba akama n'ambuuza nti oyo omuwala alina omusajja gwe baali balekayo. Eyajja olw'empaka. Kitegeeza baali bagendagenda bayimbe nga temuli makulu. Ye Andrew teyandifunyeemu. Naye mwalimu Katonda gw'atwalira Andrew ng'alina kuyitawo lwampaka. Nsabye Katonda ffenna abali wano n'abatuwuliriza. Obeewo omuntu Katonda gw'ayisaawo nga naye abayita kisuubi. Nange nsabira mpitewo lwampaka. Nsabye lwampaka. Kisabye wabeewo ekintu ekiyitawo okikwate lwampaka nga kibadde kyezigoola kiyite eno okinyweze lwampaka. Ekyo nkisabye mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Kannyumidde nno nkaagadde. Nange kubeera wano lwampaka. Bw'amala okugenda ebweru nze ndi awo bwe ntyo naye mmwe Mukama atujje wala. Ng'oli awo olinze bwe bagambira amaze emirimu gye. Naye ng'emirimu gyaliwo waliwo ajja okujja ng'alina oluyimba baluyimbe sijja kugenda wendi. Gy'emirimu gyaliwo ate giriwa emirimu gye. Giriwa mwe kambabulire kambanyumizeyo na kano okumanya Katonda atujje awantu. Bwe mmala okutereera okugulu taata wange gwe nabagambye Beni ka muntu awasa omukyala. Bw'awasa omukyala atuuka awaka atukola buli kyawulira ng'ayagala okukitukola. Taata omuto kati taata wange omukulu wali omuyita Paul Abazingo taliyo. Omukyala bw'ajja awaka enambeta mbeera netabuka. Ekirungi gyali mulamu bw'oyogera ku ataliwo bagamba yakola ki. N'atukola buli kyawulira ng'alagira bulagizi taata Beni ne bakuba. Ffe baatukuba. Baatukuba. Abatulaba buli baana b'osanze nga si gwe bazaala njagala kubasaba. Oyo omwana busobola okukya ku makya nga yagenda okufuukira emmwanyi erimu omulamwa oba ejjinja ery'oku nsonda eribadde linyoomebwa. Baatukuba. Nze olwo ndiwo ne sisita wange Kemirembe. Ng'embwa ne bwejja n'erinnyawo olwono jjajja waffe bambi taliiwe yagenda e Kampala okulaba omwana we emyezi emitono ennyo 6. Kati egyo emyezi 6 ffeno nga tubanga abali ku gundi ku limandi. Mubaho limandi. Mujja kukomezebwawo mu kkooti ng'amaze kudda. Awaka nga waliwo ente taata Beni batandika okulunda ente. Omulaalo ng'omukazi yamugaana okulunda. Tumala kutwala nte ku makya ku ssaawa 11 ku ttale. Lyoke tuveeyo tunaabe tugende ku ssomero Ezitwe. Naye nga ku ssomero Ezitwe otambula okuva wano ne Kokonjeru mpaka e Kisoga. Naye atamala balundisa nte omukyala yalagira. Nodde omusajja awulira. Nsaba Katonda buli musajja yenna gwe baaloga ng'obwongo baabukwata Mukama amwetaggululire yekka. Ne batukuba. Ne ŋŋamba mwannyinaze nti ondaba wano leero ye lunaku lw'enkoma okutwala ente ku ttale ku ssaawa 11. Ogenda kikola otya ne mugamba gwe ntunuulira. Ku makya ssaawa 10 kitundu baali banze okusiza. Ne ŋŋamba sisita wange nti toyingira mu buliri. Ennambeta we tubeera gye lwali tubeera nga wano waka naye nga ettale litandikirawo okwambuka ku ttale. Ne mugamba beera kumpi w'onoowulirira. Ne nziyimba ne nyambuka ettale. Bwe ntuuka ku ttale nga ndaba awaka mbasuddemu kasipeeti nga kaako bwe kati onnengera bampulira bulungi. Ne ndyoka nsimbula enduulu ku ttale okwo. Walalalala omusajja wuunanzita wolololo kangati ente zisigala zigenda gye ziraga. Nze nziruka nzira gye nkola ki? Odda waka. Ewaka. Kati ne taata tayingira mu nju. Naye ajja ambuuza kiki? Muga nti kisala muntu omusajja alina ekutiya ne jambiya wuuyo awo abadde angoba. Teri yanziza ku ttale. Teri yanziza ku ttale. Kemi nanga nti bwe banaakutegeera ne munga banankuba. Naye nze ekyo nkimaze. Maama waffe oyo nina ekintu kye nandiyogedde naye kankinyumye sirina kyakikolera. Maama waffe ng'akeera ku makya n'abagamba mufumbe obuugi okuva ku makya alina okubunywa nga buliko olububi olwa yero. Nga buyidde nnyo. Nga ye waabwagala. Ye waabwagala. N'omala okola ensobi n'osena obuugi ne buyiikako eno ebbali ng'embooko zigenda kukulya nga ne taata waali bakukubaalamu. Talina kyayogera. Kino kye kintu kye nejjusa obulamu bwange. Mba nsena obuugi mwannyinaze atudde wali ffenna tutudde awo twetoolodde essaawa zirimu 5.
Kamasaasire. Naye. Mbozi bwezi tuzireeta obujulize tubuleeta si onyumirwe wabula ofunemu ekyo okuyiga. Omukyala yatukuba. Naye mbanse n'obuugi. Ensowera bbiri ndowooza zaali oba zaali mu mukwano nga zizira. Ne zijja ne zigwa mu kikopo kya maama babbu. Kemi n'antunuulira nga bw'ontunuulidde. Ne nkyusa amaaso eri maama nga tandabye. Ne nkyusa amaaso eri taata nga tandabye. Ne ŋŋamba nti kati nsirise. Ne nnyongerako bwongezi buugi. Ekikopo ne kijjula ne nkwata obuugi ne nkola ki? N'obuwa. N'anywa naye nga ndi mu kubala bw'atuuka wali we nabutereddeko taziraba n'anzita. N'anywa ngenda olaba akibuuseewo ne manya nti yazinywedde dda. N'asaba obulala ne muwongera ne nga nti kati awo mpiseewo Mukama weebazibwa. Abo neebaza Katonda mu kibi neebalizaamu eggulu. Naye ng'amaze okunywa n'enduyitako. Naye Mukama. Wamunyweza enzwera. Kye nalina okukola. Kubanga bwe nandibadde nziyiye era alina okunkuba. Awo gyandibadde miggo n'okakasa. Bw'atandinkubye nze sandiridde. Kaakati kye nalina okukola kwe kusirika be n'emmira. N'anywa akuugi n'amala nanga nti bannyongere ne nga nti amiina. Naye nga kikyanywedde. Mukama weebale. Naye Mukama weebale. Sinze naleese ensowera naawe nsiwula gwe wazitonda. Naye gwe omukazi. Nabyo bitonde byo. Gyali mulamu. Obwo bulamu bwolaawo empiseemu. Okubeera bwe nti. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba haniya n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwe endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku ssimu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Kati sister we yagenda yadda. Yagenda yadda. Mu kuyimba then ne badda wano. Yes, nadda wano. N'atandika enteekateeka ze ez'okukola ki ez'omusajja we kubanga amukola ki ng'amutwala era n'amugira ddala wano n'amuwa n'obutuuze era kati alina obutuuze Akongereza. Okay, kati gwe sisita ye yagenda ku Miracle Center yalokoka. Gwe ekkanisa nali ndi Bukunja nga ndi Mukatoliki. Enjiri Musumba Serwadde aleeta enjiri ku kyalo bakiyita Nsita. Kiri eyo Bukunja. Nzija nnyumirwa. Bw'abuulira enjiri njatula obulokozi. Ndi mwana muto. Nzira y'awaka jjajja atukuba lwaki twalokose. Ne munga jjajja nze nalokose biri binyuma birimu endongo tubuukabuuka bikize nalokoka kubuukabuuka. Byakunyumira. Tubuukabuuka. Bwe ndokoka nsabiranga Nsita. Twetikke eŋŋoma tugenda tubuulira enjiri kitundu ku kitundu kubanga nali nina mulaala era ey'okuwona okugulu kuno ate nga mpulira nina amaanyi. Nga mpulira nekkiririza mu Katonda. Tubuulidde enjiri tubaddeeyo musumba waffe bali bamuyita Musumba Musumba kati yali awo se
Sebanakitta. Sebanakitta. Bayatusumba ensita. Tuva ensita tujja tusenga enkoko njeru ku kyalo kye bayita Kiremba. Bwe tusenga enkoko njeru ku kyalo kye bayita Kiremba tulinawo poloti. Enjala ejja Kiremba. Okugenda okuleeta piki evuga emmere okuva Nambeta buli lunaku ezo ssente nga tewakola ki? Nga teziriiwo. Tuli ne sisita wange Kemi ne Ssenga n'abalala. Tubeera Ekiremba awo. Ssenga wange yali asuubula ebyennyanja. Bw'asuubula ebyennyanja olwo nga Kemi yasabira wa Musumba Mutebi gyali Emmangeere. Tuli awo Kiremba. Olwo omusajja yali yatuguza poloti bamuyita Nabenda. Nga mu poloti eyo mulimu muwogo gwe bayita Katabadaama. Katabadaama akaawa. Era nzikiriza nti tebakulima nti Katabadaama ate abatali badaama ffe tetwafa. Ankati Ssenga ajja okusaba ewa Musumba Mutebi. Atuleka awaka. Era nze tebakulimba bwe nkyalanga ewooto mpanga binyeebwa ne bwefumba bulungi sirya binyeebwa. Lwaki? Twagulanga ebinyeebwa bya 5 nga waka tuliwo abantu 7. Eby'ebitaano. Nga muli amazzi agafaana n'ebinyeebwa. Nakyawa ebinyeebwa. Era nze ne ngenda ku pate ku binyeebwa mpitawo buyisi ngenda ku nnyama. Twali ebinyeebwa. Nga ku dduuka lya Muzeeyi Muwonga awumule Mirembe. Nga we mugula eby'olukumi nga ababuuza eka mulina abagenyi. Kubanga mwe abamanyi nti musukka ebi 5. Kyokka eka muli 7. Eriyo omuntu akulaba nga n'embeera mw'oli yakumanyiramu. Amanyi tosobola gisoboka. Tosukkawo. Ye waakumanyidde Katonda awo wajja n'akukwata bw'ati n'akusussaawo. Katonda ono gwenzikiriza eyanyamba okuba omulamu gwenjulira gwe ngamba nti yeye. Etuli ebinyeebwa. Ssenga asuubula ebyennyanja naye nga teri kukwata ku kyennyanja akifumba. Ate okifumbe. Muli eki atunde ki? Olunaku olumu ajja okusaba wa Musumba Mutebi. Ngamba Kemi nti omanyi tugenda okukola. Bino ebyennyanja tugenda kumenyako kimu tukigabane. Naye wava ddango oli wansasadde. Nze nali mulalu. Nakugambye nti muno tuyambibwamu okakkana. Ekyennyanja nkimenya. Bwe mmala okimenya bwe nti Kemi muwaddeko ekyekinkira nze n'ekyomutwe. Abato natandika kusookola migula ne muŋa alindako. Naŋŋamba kiki. Ne muŋa asinga eggumba likutuga. N'otandika okusesema kati eggumba ne likulakira. Ssenga n'akomawo tumubuuze ekyennyanja twakiggyeewa. N'antunuulira bw'ati. Ne muŋa leka. Naye nga nti mu buti bw'omumwanyi ne mbukisonsekamu bwe nti ne kiddawo ne kibeera kiramba bwe kintu kizzaayo mu kisero. Ne mugamba matira kyo nakyo kigaanye. Obwo bwavu. Obwavu nga buli mu famire yammwe. Weegomba omuwala n'akugamba nti ngulira ekindaazi n'omuwa 10 n'otula n'omugamba nti balansi wange mukomyewo. Naye ng'obanja 5 ebisigadde ku kindaazi. Bwavu. Oba mwavu omanya obwavu bwe buwunya, bw'oba mugagga omanya n'obugagga bwe buwunya. Twali bubi eka. Ekyennyanja tukizzaamu. Neyiba waffe ali awo sigenda mwogera linnya. Atupangisa ennimiro tulimirewo tufune emmere. Nga mulimu ekisagazi kyagwa ne kiroka ne kigwa ne kiroka ne kigwa ne kiroka. Tuli ne Ssenga wange ne jjajja tutandika okutema ekisagazi tukikabala tulimemu emmere. Ekisagazi tuba twakamala okukimaliriza bwe tutinga sigadde wali plain walungi musobola okulimamu ennimiro. Omukyala najja bakananga nti bba wange yakomyewo yaŋŋambye alina byagenda okukolerawo. Kifiiriza. Ne tugenda mu babiikira kubanga tuliraanye ekigo ky'ababiikira ekyensuube. Ne batuyita nga tulakita emaze okuvuuguula ettaka. Baatemye ebikata ne batuyita okubibyala nze ne Ssenga wange ne mwannyinaze. Kati nge ojjawo ovuunike n'oteekawo amalagala n'ozzaawo Lumonde n'abala. Ayalapi Lumonde n'abala. Lumonde bw'abala sisita n'atuyita okutuwa Lumonde. Kati kano kasitole njagala okawulirize na nnyo. Bwe tuleeta Lumonde awaka tumufumba tutandika okutematema ne bye tufumbira embizzi. Enjala olw'ennyingi yali awaka tutandika okulwanira okutwala ebikota by'embizzi ani atwala kubanga twagalamu oli Lumonde gwe bafumbiddemu tulye.
nze ne Kemi mwanyina zali awo bwayisa asabira wa musumba yawumula ambeera wasomesa omuntu w'omunda Senfumo ku UCC tulwanira ebikuta ne sisita wange Kemi ani atwala nze ntwala gwe totwala bwavu mbeera tetulina temuyina buvo temuyina buddo muli mu masekati gammwe mu maaso nnyanja emabega falaawo ajja kati mwetaagawo ekisa kya Katonda ekirina obbagwako ennyanja ebaviire kimwetaagawo kyokka twali baavu gyali akabina kakomeno bwe kati naye omujjukiza emirimu embizi ne oba obujulizi ayagala oyogere kubanga alabanga muswazi oba eri boyfriend bwobeeni naye ng'ate obuye bujuzi obutuyamba okukola ki tulwanira ebikuta by'embizi ani atwala tulunda embizi eka embizi ebiseera ebyo nga bajugula omutwalo gumu n'ekitundu ento kati balirira embizi eyo gy'olunda ate mu bukulu ne bagigula kasanvu ate nga kijja kitya Musumba naye ng'erina eddoboozi bw'obeera mu nju n'owulira ebweru ng'ebuunda waga nti libizi liri eyo naye tuukayo terina kiyera yakona naye eddoboozi esigala ekola eddoboozi emyaka gyayo ly'eddoboozi lyerina nga terina kyeriya timugiwaki byemwandiwadde mu biriya n'awakati wali mmere mubirwanira omusajja yajja okugigula nakati gyali bamuyita mwami Musisi erinnya ly'eddala bamuyita Musinda yaawe musajja mulungi bwe yajja okugigula senga gye yagula ogumu ekinu yamugamba nti nkuwa siringisi kasanvu bwavu nnaku weetuli Katonda bw'atyo bw'agenda atutwala bw'atyo n'agenda ng'atusomosa mpola jjajja waffe omukyala yabambe awo mulemi baawe yafa bali bamuyita mwami Sekalegga ebukunji ebukobera nga bw'alaga jjajja ekikolo kya muwogo ky'anaasima nti kikiri amugamba omala kulima otuuke ku kikolo eyagenze ku makya okusaka n'akomawo ku 12 ate muwogo gwaleese akalaka ate gwe muli mu kumeketa mugenda okumazanga ne gwe mufumba mu ntamu tawera kyokka enkya alina okuddayo alima ekipakasi ate era tuddemu tufune ekyokulya bunaku twali banaku nga ffe bwe bookya essubi ku ttale bookyeza ettale ffe baba bookyeza kampuni ya mifaliso eyo kampuni yaffe kampuni tukuula ne tuteeka mu bisubi mu bikutiya ne baala obuliri ne mwebaka kwe mufaliso kati oli bw'ayokya ettale aba yokyeza kampuni namba ey'emifaliso era mba basanyufu ate tuba basanyufu nga yokyeza essubi kwe tugenda okuula tuneebakawa otwokyereza essubi eri kampuni namba anti muba munaku ayokyeza Vitafoam abookyereza omufaliso emifaliso kampani bagyokyeza kati saasira ffe abaali bafuka ofuka ku mufaliso ogwo essubi liri ne lireeta kye bayita mulimu ebintu babiyita biringa bimmonde omala okufuka otya okwogera bakulabira ku bintu ebikukutte ku mubiri bagenda okinyigamu ekiti nga mubuukamu ekintu kiringa kiriko n'ebyoya kye bayita ekimmonde kibuukamu ggwe olw'ebisubi bagenda ogwanika ne bazzamu ebigundi ebisubi ne byasama biti ogenda okujja okugwako nga bifumitambirizo olina kwekakabano nga nja kunywererawo wano sijja kwekyusa nnyo naye ng'olina okwebaka mbeera Katonda ku lwaleero oli akutuna n'akumanyiira n'omugamba nti neebaza Katonda kubanga naawe osobola okummanyiira ate nange nina abamanyiira lwaki nti singa nafiira mu mbeera eri sandifunye muntu oyo kunvuma mulimu ebintu ebikukakkanya n'obusungu ne bugenda nti anvumye nti bavumyani nti Richard nti kama tumwebaza nange nina abanvuma luli tewalina bakumalirako budde akwagaza ki akulondoola kufaako ki oyina kaki ewammwe eriyo ki omuntu akukuba asooka kubuuza nti ewaabwe ani aliyo omunene nti tewali akukubira mu mateeka ate nagandi ngenda kukukuba ate bakusibe temulina naye olunaku lwaleero otya n'okunkoonako otya okunkubako oŋŋendako mpola lwaki yekyo kino Obadiya 17 Isaac ampa bayibuli yange Obadiya kisomera abakiwulira bakitusomere 17 naye Musumbo otemyetemye embeera weeba mbi anna saba nnyo Mukama akuwonya embeera embi
Lwampaka. Lwampaka. Guno omwaka wano ku Grace tetugamba Lwampaka. Tujja yitawo Lwampaka. Obadia 17 n'abali ewe eba yatuuseeyo asobola tusomerawo. Obadia mu luzungu ye ki? Obadia uno. Obadia mu luzungu 17 agamba bw'ati. Naye ku lusozi Sayuni kulibaako abawona era luliba lutukuvu, n'ennyumba ya Yakobo eriba n'ebintu byabwe. Ne ku lusozi Sayuni kulibaako okuwona. Luno lusozi kati. Luno lusozi lwawona lwaliko okuwona, kyova olaba nzikiririza ddala nti embeera bw'eba ogirimu. Ekyawandiikibwa kiri mu Yeremiya essuleteko okuba ya 3:3 Bayibuli egamba nti ba mulamu. Byonna biyitemu naye bakola ki? Bamulamu. Lwaki oba mulamu? Nti olunaku luli kyanga oli mulamu, bino byonna ebyakuluma olibinyumyako kati nga bwe mbyogera ng'obuwaliwo ekize mu maaso gamu ekirala. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.